batikinga obululu batugambye ewa mukulu wange mukyala Sauda Nsereko nti waliyo bye bakola naye tetunnakakasa butuufu bwabyo. Madina Nsereko ekyebando nti waliyo abakwata mundu abapoliisi n'abamaje bali eyo batikinga. Pastor Luwagana yali ye Nakamiro naye tubirondoola. Amawulire gonna ge mutuwa bannange tugatwalanga ga nsonga era tugalondoola n'ebifo ebyo tugendayo tubakyalireko tubabuuze bannange kituufu ebiboogerwako bituufu. Mukyala Nsereko w'ekitiibwa ebikwogerwako bituufu nti oli eno oli mu kugaba ssente nga bw'otiikinga obululu. Mukulu Pastor Luwaga bikwogerwako bituufu kuba amawulire ago tugafuna naye tetugatwala nga gakusaaga era tuteesa musigale nga mutuwaaki amawulire ago naye tubasaba musigale nga muli banywevu. Obukulembeze buva eri Katonda kyaba ayagadde kibeere yalagira bulagizi abantu ne bakikola nabwe ekiti ekirina okubeera kijja kubeera naye tusaba bannaffe betuvuganya nabo bagumiikirize. Anasinga obuwagizi obungi anasinga obululu obungi tukkirize yoyo abalangirirwa. Tuli wano olunaku olwaleero nzize ne kandidate waffe gwe tusuubira atagenda mu palamenti Oweekitiibwa Luyimbazi Erias Nalukoola era amaze okwelonda era mukirabye nti buli wamu wonna we tutuuka obuwagizi alina bungi nnyo obw'amaanyi. Twebaza abantu baffe abavuddeyo okulonda newankubadde waliwo okukisibatisibwa kw'amaanyi nnyo nga bwe mulabye polling stations waliwo amaje abantu baffe badde batugamba abakedde nnyo basanga abantu balina bibags ebisawo nga tetumanyi kyekirimu naye abantu baffe tubadeployinze kyetulabyemu nti awamu ate batandise okubasindikiriza okugezaako okubagoba era complaints zonna bwe zibadde zijja nga tukubira akakiiko k'ebyokulonda tusuubira nti bano abantu efujjo ne baagala okukola tufunye ne information twagala kutandika kukola ebyo ebikolwa saawa 7:8 awo. So tugezaako okukola kifo kyonna kyonna ekyetaagisa okukuuma akalulu. Tusaba abantu baffe aba Kawempe North nga bano abali wano engeri gye bali wano nga bakuuma akalulu nawalala wonna wonna bakuuma akalulu. Bwe mmala kulonda musigalewo mu vicinity temukola fujjo naye musigalewo make sure bano abantu tebabba akalulu kubanga tutegeddeko nti baleese ezibaasi ezaabo bajja mu bitundu ebyenjawulo era baleeta mu constituency eno. Mwebale nnyo mwebali. Mwebale nnyo bannange okubeera nga mulondoola ensonga eno. Bassebo ne bannyabo bannakawempe ne bannayuganda mwebale nnyo kubanga mutuwagira nga mugoberera ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga. Nteesa era nga mbasaba bannakawempe North mujjumbire okulonda kuno. Wadde mulaba nga abakwata mundu bangi abatiisatiisa bangi emmotoka nnyingi ezitambula ezitalina number plates abatambula bangi ababisse n'amaaso gaabwe nga bataddeko obukookolo ebyo byonna tebibatengula mmeeme. Mugende mulonde mugende mukozese eddembe lyammwe okusalawo ani anaabakiikirira. Amawulire mangi ge tufuna agoolesa nti waliwo okubba oba waliwo ebiteekerwateekebwa okukola mulimu okuba nti bakuŋŋaanyizza bato baffe abavubuka okuva mu ghetto bajje bakyankalanye okulonda awalonderwa mu polling stations ez'enjawulo. Olwenna emmotoka ezo ezitaliiko number plates zijje n'obululu obwaweddedde okutiikinga balyoke babuyiwemu. Tutegeezeddwa ebifo bingi eyo gye bali mu kusinga obulungi si bwe guli gyenkola eya demokrasi. Today I have voted in my favor and I encourage all voters in Kawempe North to turn up and vote. Don't be intimidated by the presence of the armed men, numberless motor vehicles. We appreciate the support. We appreciate the information you have offered to us. We have learned from several people that there are wrongdoings going on somewhere, and we are investigating the same. We have received the calls that are at the home of Honorable Nsereko
Madina, Chebando, they are pre-taking votes. They are distributing money. But we are taking it as an allegation that the same is also taking place in Nakamiro under the leadership of Pascal Waga. We are investigating the same. And if it is true that you are doing such, be prepared. We are coming. We are coming to talk with you in a civil manner and to advise you to stop such activities because they are wrong, they are contrary to democratic principles. But we are encouraging voters to turn up and vote. It is your right to participate in voting. We are also advising our political adversaries that we should let the will of the people reign. It is God who determines who to lead. And once God has made a decision, such a decision is implemented by the people themselves. Let that which has been determined by God be. Let the will of people reign. I thank you. I came with our candidate who we believe is going to Parliament, Honorable Uwimbazi Elias Nalukola, who has already cast his vote. And like he has said, this morning we've been getting reports of attempts to rig votes in different parts of this